Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Nze mbagala mu compensation. Bakuwe. Bubadde buji frustrating go. What are we paying for? Nkusekudde ntwe nenje kumalamu. Bulijjo laga yonna nkunyisize nagisi. Bakujja mu state house. Toka omukyali ne yakusumula misali yakusumulizidde embwa nodduka n'entwe yo nodduka. I want my money. Blocking an account yange. I want my money. Bawandikire bakuwe sendezo. Bagenda zimpa waliwo wala zimpaka. Wembutusiza wano. Nembutusa ku Zoom. Babadde bazituddeko kujozi. Abasajja bakulu ne babagamba nti omusajja twabagamba bbi. Twamukozesa tumusasule. Yakola. Twamufiiriza omulimu. Omusajja twa. Kubika lenzi gwinko. Bajja kutira. Olaba basasula basajja balaba sente. Ate tamalizo. Bye kujagalade obunanganyo. Abasajja bakulu babagamba nti omusajja twamuwayiriza wa president. Singa Museveni yali amini yalinzise. Wajja tu kinumye sibako kamukasa mutwe sibako kamukukati kasaba na kusasula ngobaleka ngobasonyiwa group ziri biri bana basajja bakulu sibayina akoze ne ka group kana kale matumwebaze omuko nakana kayine twene ka bushenga ne kulubya bajja kusasula ate boyogera ko ate sende jeziva ni rupe ka bushenga milioni 10 ne kulubya you would pay when you are still have influence baba bajja kutunda byamu ne mukabuli yange kwa bushengo jo kutama ne kamera ne kwa rubindi zo kamuse ndio kamute muri gantu twata kulo omusajja yali ava mange eyo ne iche yatukola yali musebo nnyo ompita bujingo kuri byampita bujingo kwazanyira ko mukeje ne batu bawa bukede kumwasa mutu muchaji bujinga akolya ku kerezi ku kanisa katolo ziwafu ngena mu nsozi era omusango nakusinga kuri byajja kusasula ne ka busenga milioni 10 oyina ne wosabire manju wangambo oyina ne wosabire manju kati mwogera kuno akibisofulu wange ne red paper nge kubirwanga omulwadde wa sukali omusajja ina pressure ne mukuba ku machano olweggulo baba katufula babadde bamulanga nodira omusajja bamulanga wa St Lawrence alikuwa akisende go bani samagolo kuri byanako baliko kuba alisa abana abato ngembuto ezo kubaka abusenga akoze esomero abana badukemu era bagenda muliye nikokubani kunona abantu buchojo gakulubya embuzi bwe lyakabulule ina kufa bucha mujoga mwajoga mwatajokebwa bucha mujoga bulenzi mmwe wemba tusiza wewawo oyo kagati nkugamba tumutegedde bulungi bajja kusasula Program ne bazijjako ne bakola batende bawandikira YouTube ne baleta kana kwawala kali mu UCC ne bajja kumukati kakola kajoke mbaka beba kabetende baka kubiba kaso omutwe zino program z'abantu ajike bamubetende kagati nkugamba nti bana abasajja nababala nababiramu emyaka 14 beddu nemba gamba nti baba nakujoga system gye bakozesa bakugamba ekisooka nambemu in Africa basooka ne bakuwa ebyobugagga noti okwavuwala bajja kukunia ku mutwe okunyaleko odeyo bakuniyeko kubanga bakuteeka mu status gyotamanyira nabagamba in Africa business deals depend on one's closeness to government. Take for example the late former Vice President Dr. Samson Kiseka. He owned the best modern farms in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farm vanished, and what remains is his grave. Dr. Kiseka's widow was saved from starving in the USA, starving to death by President Museveni, who brought her back to Uganda from USA. Her relative, who was living with her in USA, was arrested by police for illegal stay, leaving the old woman in the house and depending on handouts from generous neighbors. As for Dr. Sam Kiseka, he had to sell his hospital to government in order to survive. Kati boita okaba na amaziga bamitale police bebaliwo. Why no nikira dalawo? Waneno. Kiseka we bamuzika
nali nkyali kalenzi kato ndaba obulungi nyawe wa Kiseka n'abamu ebizimbe tebabimanyi bakiseka tebazaala baana abaana bakole ki omanya abakazi b'owaka anti ebintu babitwala omanya lwaki abaana b'ewaka bagwagwala nnyo abaana b'ewakati bagagwala kyejo omukazi ajja n'aloga abba n'amuteera mu mmere eddagala kakati gwe bw'oba ojja okulya obwana nabwo obuwaako nze omwana ne bwakaaba ati n'omuzukulu simuwa mu mmere yange kesiriwasense naye gweko siriwale naye nga si baana bo njiwe bweru omukyala takirowoozaako nti onogabira ku baana sikisoboka yetamanya nkugambye nti ekyonoona abaana b'ewaka banyaabwe baloga babbaabwe kati eddagala lino omukazi lyakuloze osiriwaleyanguwa nnyo kubanga ye talina nansiriba talina naki kati yeri mugwagowaza nnyo mwemutunulya famire eziri prominent nti Dr. Sembeguya bwaliwo muwala we yajja naga nti tutunda kizimbe nemugamba temuzaalangayo dokita mulala famire ya Dr. Sembeguya badokita lumu basaleyo kubalala tubalabe Dr. Kiseka nti temuli muntu wamaanyi asobola kusituka asituka nemusala abaana n'abaana basala bannaabwe nti nkugamba nti his successor Kiseka successor Dr. Specioza Kazibwe also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grass, Specioza was a good-looking woman with the big rolling eyes. Her success in modern farming hit the headlines with the publications labeling her as a celebrated farmer. Sipe, sort of Specioza, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm from which she supplied several government departments. By the way, what happened to the famous Naigaga market? All is not more. Bamanyi nti bakuteeka ku oxygeni akatale kadibiraawo anti bamanyi kagana nogendamu abantu ekyo kuyimiridde kabakisanyalaza balina kisanyalaza okomawo kakati sipa advisor wa kugundi yaddayo oyo noyinza okubeera nayeujugajugaba lwaki abantu baddayo lwate wagaana nagaana era bano mbasaba gundi mwishanepa wakatugenda basooka kugaggawaza ati nkubuulira nti nze n'emmotoka eyange ngiteekamu amafuta sirirayingangako ku government resources ozijeko ki how can you soup a naked man naked kakati ayo nayigaga yalina faamu ye ati nkubuulira lwaki alaja nabwatyo ati nkubuulira nti bakujjako biri privilege basooka ebikuyamba okuliikiriza bino ebiriikiriza bino nakugamba nti extension of privileges wali extension of privileges. The second trick employed by the mafia is to give a person some privileges in the form of either vehicle which you must return once you are dumped. For example, Charles Peter Mayiga, the Buganda Kingdom Premier, who used to criticize Museveni's long presidential threat. He at one time wondered how a person could be escorted by soldiers. Mayiga has been enjoying the same privilege as courtesy of the same government he once criticized. This means that if he is confronted with a situation that forces him to lose such privileges, he would accept to be humiliated. Omanye convoy nagituula kati kino ekyokutta abantu kiba kyakufana butanyagwa tanyega ali mu kamoli ne galubi eyo diiru yali asobola ogibuuka ab'emmengo abavubuka b'emmengo eyo diiru baali bayinza ogibuuka bantu badiiru nnyo bakuba mwasanga nze ndi musajja mukulu nalikubya abantu nzewunyi era ab'emmengo era ndoza abaana bano mbasaasira ab'emmengo era bono baleka mbasaasira I have a lot of incriminating evidence against them. This is what I do good. ICC that is what I went. They yagala kutwala mmengo mu ICC once they pay my compensation kabusenga nasasula sente milioni 10 neka ndigundi okunkuba mawuli emyezi mukago okunfuula omulambo I have no problem with them. I don't think that we shall ever meet again physically. Mazemi yaka musamba sipala banga. We can only meet in a mass grave. We can meet in a prison cell. We can meet at a roadblock. We can meet where it is on a freight which I cannot forego. For lyeddagala bwolikola temukubagana ebikonde mu nnyonyawo netukola liri netugende waffe gyetukkiririza bakubuuza ennaku 7 kibonerezo ki temuliddamu kukwatagana nti nedda temuliddamu kusampe wemu nti nedda ate tobiddamu omuzibu akugamba nti mukazi w'obwanoba n'ogamba nti abasajja bonna bafumbirwanga baffe gwe wejjeemu
nganze siriko nti okujjako ng'akomyewo wano but if you don't clarify when she comes back you also die because you a man. Yes, nina kyenjize mu kiwandiiko ekyo kakati nkugamba waliwo mulagajjavu fearing reprisals nkugamba n'ekirala nti by exploiting any sickness. Thirdly, mafias exploit conditions such as sickness or commercial loans. As a matter of fact, it is easier for a senior government official to access expensive treatment out of the country. However, this is another trick, much like the illiterate village women I highlighted in my submission. Leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament falls into this category, and therefore they think that she is ready to accept any changes for this reason. ekitegeeza buli muntu waali ayagala kufiirawo tagala kuvaawo bakujooga bwamanyira genda mu agakani kujjanjabireeyo ku mitwe gy'abantu bwaniya bwanyaalako bwamala kuniyako naye nabo tebalina kirabika omuzimu gwa kitange gujja ne muntu abakulembeze abo nabo tebategeka bulungi kiraka balemu okutegeka obulungi nze siri humiliated lwa nsonga amwekaliya nze ndi container. The only flesh about me is the human flesh. Siri muntu. Era professor psychology yabagamba that character is unique. That man is not a human being. Omusajja na sustaining olutale emyaka 8 aliko abamwogererako oluusi ebigambo byayogera mwajoga bagalagamba nakalema gwe sibyatamale bya muntu yajoga amumanyi nga batudde wali bagamba president gabwe mpuma mukazi we gwe bajoga bamumanyi. Do they know traditionally what they have to pay? Nga bazukulu basasula ekyo nkitegedde leero nti buli alina okuva mu gavumenti ena alina kujeera ekyo nkitegedde kati nti fearing reprisals from the public basooka ne bajjanga kaguuni agogola bagavuma abantu ne bakiwa emundu nekikolaki bo bajja kita omulundi gumu bakisekule abantu bakisekule bo tekimanyi tikakati bano abavumanga Bobi Wine abayimbi batuse n'ogenda ewasalire babatema emboobo your usefulness is over. Omugaso tegukyaliwo amakulu gaweddewo n'enkoko etuuka ekiseera n'esuula obwana bwayo. You did not think of getting into period ejja kuggwa. This is what many campaigners don't know. Bakuga nti NRM tegaba ssente. Yes, NRM is a revolutionary party where we come voluntarily and do work and we go. Omulimu gwa campaigner teguli permanent. NRM ina district ina branches basekawo ne bebba ne bazigalawo ne yeruwe. Kubanga ojja kusanga ku secretariat nga kuliko aganti omwana we kuba ayogera ku radio yakuba amasimu. Omwana we bamugobye ku musomero bamuwe. How can a party sustain this? We support the government for its policies. Nika kati NRM eracho wala ku secretariat tebabeerayo ku secretariat mubasaba. This is a problem. NRM is a revolutionary political party organization. What you do, like in war, bagenda mu lutalo lweruweru abayagala mu magye basigalamu bakawunawo abali bagala amagye basigalamu, the rest went back to do things. Is an assignment party. Bakyabanja bubanzi abamu katika nagavuma abantu ago ne gamba ati bajja gabetinda bakikube bisula na myala tebabibona si ne kyasama ne kiwagala amajambiya nakenda ku kyalo kyewabo wakyo kyaduma budumi omuyina tokayo ku kyalo nga tutinonya tukibete owamagezi ki abantu abagwa mu category eyo eyaba Dr. Samson wala bali babikola wala beyo munyankola agenda ku senior of crime wala beyo munyankola avuma abantu. This man oyo ogundi mukwano gwange byalugaba bamwagala wonna ne kusibisa bamukuba olumu kati bamwagala ina following nene byose byalugaba abusing people awagala amajambiya mugezi buli wifire mu yiru ganti baby yagwadde ekidukano ky'omusayi yakivamye mukama kyambadde uniform ababasi pate Iraq njagala bekalakasa naye amagye ga America negatema nagano gajja kudduka gasula mu myala abagati gayinashi mwami Tamale njatunulira abantu abava mu kategori ya Samson Kiseka during the period of fattening you bakuwa abasirikale abakuuma they are fattening you bakugeza these people are fattening you ulinga ente gye balaye ento gira wagoloza okulaawo ente
kitegeeza nti ekyo ki ekyotegeeza nti atasoma bakuwa eki mu gavumenti abantu begendereze nga batuseebuvunanyizibwa baleme kozesebwa nkubuulire abasajja bano kyakabayizi walabyemu omwana wa Museveni I have evidence nti baali babatutte wafeende Muhoozi nga balina sitole yala Muhoozi walk it out bagende wasale yagaana obalaba Museveni bwakugaa nti Kongo najjayo omuggo bulijjo gwe yatulaga gokka bwe tuba tuli emmere banne be bajjayoko ku mbaawo nnyo banno bwe tuba tuli emmere bwe baba bamaze mala nannyinimu asula ku kutiya gwe tusaba bulangiti nogamba nze bwe mba nakyadda te sikyala naye omuntu omugezi abuuza nti wama taata wa mwana aba mazzi ki kyanaaba mabisi tosaba gokya mulamu onaaba mazzi nga tagafumbira bbaawo agafumbira ogwembwa nyinemu yabise kutiya tosaba bulangiti do you see Banyankole mumbuli eyo Munyankole avuma abantu mumbuli gagundirizigano nti mulimu Omunyankole they know the educated they know the reprisals kayindo tafiro yoga akuba wagagambo yegundiye ye mujerezo tafiro ajerega bujezi tafuma tafiro yakola ku bbala yava mu seminary n'abeera mu bbala nga mwali kulutingira abafulunasi utafiri bweyeweza emyaka 10 nayigireyo olwali n'okujerega mu university kituufu mature very genius kakati tihaze bearing kitegeeza ye ajerega bujerezi abalata this is a question I pose to you tell me Munyankole who is notorious tell me Munyankole gaguni gano bali bayina ne baganda baba bayina abamaji Munyankole bifere polite twakola ne mwenjina wa president mu Okero House is one of the most polite people Nsibambi yangamba Professor Nsibambi the late nti nange munnange bwe nagenda mu prime minister's office nga mukamu mukulu gyali nali ntidde naye mwanange talina buzibu bwampadde ne ripooti yasooka okuleeta nga gwewepankira ku bantu ng'osinika ekimyufu ekiringa enkoba ekunami ali mu uniform gwe watendekebwawa milisiya wajja kuba bakutte kakati nkugamba mufunye okulabulwa kw'amaanyi okuva eri omumirundi temweyibalanga muli mu bifo ebyo during the period of fattening mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity their future victims yes obayise these atrocities would later be brought against them in the future babakozesa bakole ebikolobero ukoloza kitatta singa samulwanirira kitatta yabikolanga atani naye batuka ekiseera ono omusajja owa Case Clinic twategedde that Dr. Masifesi Mada avudde mu Case Clinic kuba kikutegeeza nono omwana bwe yatta kino ekirere kikiri mu komere esimu yakyo yabaddeko dokita wa Case Clinic ne mu baana abali wano oba mujjanjabiwe ne baana abali alayindi before the good banasatu mu ababiri mwali ekitegeeza n'oli dokita gwe bayo wa Case Clinic bawayiriza gundi bawayiriza kitata nga kitata ali Makka ne bakwata muganda kakati nno sajja gwe ekyeininga nnene nnyo abeera ewanga nintweyo wasomera bwereere ekya Case Clinic beba future victims kati their time is now muganda su mbalage ebifaananyi byabwe bagende bakulope mbalage ebifaananyi nga bwe basembulire living your oba okangakanga no bakimanyi bo bennyini oyo omuchina Mr. Lee babafataninga kakati sawa ya kusasula kakati nkugamba nti nange baali bantadde mu kategori eyo mbw avuma Mengo avuma Buganda avumani abakoledde nange baali bateeka mu kategori eyo buliro bwe babajimbire mundaba wali watali njogere abantu bagizinde mulabe bwe mudduke bagendedde mu basi bekukumye bali bakuwa mulimo babali bakuteka ebutesi wala mpabengo nkugamba takolako nti I was wrongly pushed into this category having delivered committed and dedicated service for 4 years defending Yoweri Museveni. The mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially Mengo loyalists. Avumanoyiso kakulu ojja kusasula olekedde abaana ebbanja n'abazzukulu guno muteeko gwennyini kabushenga ajja kusasula miliyoni 10
temulijjayo kujoga bantu kulubya temulikiddamu. Bajja kubayambako babasulire sente. This is mercenarism. Nakalema yandagira ye ojja kutondera ebinkwawa ojja kutumira 10 nkyagala. You will pay. Kulubya will pay. I'm telling you, Nikabushenga. Million 10. I have a judgment in my court. Jenawab. Million 10. Kulubya ajja kukolera olugongo ne kukabuli bajja ziteekako. Nkugamba. To their shock. Kakubanga. Ekyakobeza mironde. Bamugobe ku radio. Kakulubya ojja kusasula kasajja gwe. Yali akola mulimu gwa mawulire oli awo. Masalali waka. Irupe. Nze siri mujingo. Gwe yazanyiza nawe. Nabula yako. Teyali ku mulimu gwa mawulire yali masalali waka. Mwete baba kubado yiko kumugoloza. Nene bajja mulungire mutuzinga ku muntu. Mukama waffe. Nzo wabukedde samu kwatya mutoyi ne mufulumya nga tataye. Seguya. Bamutumanga mpu.